abitandika mpola mpola mu ntandikwa ng'obulamu bwa mbirigo ye ng'oyogera otya nti nsomesa foreign policy gwe n'oyita omuntu kye twava twesowoolayo ne tubisomesa nga bachallenge abansuso abantu baavuma baazalawa n'abalala baabulookinga naye tetwapowa twaguma ne tuggusa ensonga bwe njogera nti ono ayogera ndowooza kati ogirabye ensonga kasukaali keeko nze simanyi oba mbongeremu I told you just ebera time naye bwa Munnayuganda teweteeka ku pressure epeesa lye banyize lyeryo nabagamba nti ekintu kino foreign policy zigenda kujja mu Uganda omugenda kulaba embeera etali ya bulijjo egenda kubeera indicator nti system egudde kakati wetuli naye nsaba nnyo munoonyezeko ku bantu bonna abaazala wanga mbantu aginjire wano baddeyo wansi mu video zaffe wansi batandikireeyo batandika okusoma deni mwe betwajja nabo tweyongereyo ani yali alabyeko kasookedde nga bibeerawo nga aba European Union bayomba ne government yonna ani yali akirabye nabagamba foreign policy zigenda kujja mu domestic policy mugenda kakasa embeera etali ya bulijjo mukitegera egenda kubeera signature oba sign ebeera sign yes signature kibeera kyemu anti byebimu mugenda kulaba embeera etali ya bulijjo mu Uganda katuveeko wano then nzije olutalo sematalo lwabaluseewo eggulu eyo waggulu mu Northern Uganda kanzije nzija nkunnyonnyole nzija. Sorry, this is a red line, you cannot cross it. But nobody does, and that is worrying. Why does it become the responsibility of the government in Germany or Britain or wherever to ask Uganda to leave its own ideas? You could perhaps be asking, does the German ambassador ask the US government to leave its own ideas? Yes. The America doesn't leave its own Yes, ideas. we do. Well, I have not seen you issue lectures to someone. The Americans. Even if it is our struggle, we have no right to oppress our people or to torture them. You understand? And say they're in the basement and you say they're learning which language? Totally unacceptable. Thirdly, when you become in that office, you are no longer yourself. That's the institution of the country. That's a pillar of the state. You must be careful how you conduct yourself. Yes, that is Andrew Mwenda for you. Era kyogamba ne baze mu Uganda era gwe mwogezi ate gwe nakugamba goli munafu. Gwe buli bakumpa buli nkusanga nkusobola. Njagala mujjukira omwogezi wa M23 gye tubadde Congo. Abadde Andrew Mwenda. Siwe kiri. Ebigambo ebyo nyini bye boogera. Kagame bye yasembayo okugamba European Union. Yabagamba nako go to hell. Yali Kagame. Otegera. Lwaki abantu bano bakola ekintu ekyo? Baba bagala kulaga baneno aba followers baabwe nti ate tetunanafuwa n'abazungu antusobola bagamba kino nenge ekitufu kiri nti system egudde kakati wetuba nti olutalo lubaluseewo wakati wa European Union ne government ya Uganda bingi ebyayiseewo nga kamera teziriiko ekiwandiiko kya UPDF kyeyisizza nga egamba nti Germany ye sponsoring obuyekera bwa National Unity Platform which is a registered political party temukiwa makulu ekyo ekiwandiiko kyakwebuzabuza olwako ka video akafulumye kulaga nti bakyayina command era bayina se nze kyensaba kiri bwekiti kitegeeza mubizeemu kyemwakola ambassador wa America n'owa Germany mukimukoze siwe kiri kati njagala naye mumufulumye ntaddewo sente njagala UPDF efulumye ambassador waaki efulumye ambassador wa Germany bakotinze ekintu kye bayita Vienna Convention bagikotinze so ba student bange Vienna Convention mugimanyi yo twagisoma dda ajagala akirire wansi video mwaka mulamba mwe twasomera Vienna Convention eyo bagikotinze era osekera kakati since mukotinze Vienna Convention njagala mufulumya ambassador oyo nga Canada we yakola Joy Ruth Achenge mufulumye wemba mwina evidence bine ebintu ebali mukola byakwesiriwaza Vienna Convention European Union ambassador akyakola naye wajja bantu ekyo kyegamba tobeera na partisan politics tomubeeramu omusajja owa German we yava ku kitebe kya NRM video kweri kuno yagenda ku kya NUP n'agamba tugenda kusinkana ebiina byonna that is the Vienna Convention non playing non partisan politics
nabagamba National Unity Platform the Revolutionary Party yezo okujjako NRM yensonga lwaki gye basinga okweraliikirira era gye bakwata n'attachment ne bagiteeka kuki kubuyekera munabagamba Museveni ekintu kyali mukola nti abaana bafa bateekako emmundu ayagala kuprovinga international community tuli buyekera kubanga under United Nations Charter bwe munansi kasitosituka government yo nesitule mundu nti ebakube United Nations Security Council yesituka nejja nekuba naye obanga oyine mundu ng'oli muyekera bakuwa bwibwa kulwanyisa baku empoweringa n'ebyokulwanyisa ngo ekyali Syria since we are civilian it is a civil revolution mutegeke gali we malo tegeke gali tugenda kusituka we tusituka asitule nyonyize mugenda kulaba kye bayita United Nations ne NATO ngekuba mugenda kakasa tine Gaddafi ne yali ayina abamuwujiza obunyama kwaliko n'abali banafia foreign policy bashame Libya abaliyo naye munange wali kwera kuno era ng'obukolwa bwa kuno bwe bwalinganga bwanafuya nga tewagala munansi kumanya kituufu kiriwo kulaga nti system ekyali yaki y'amaanyi kugambye gwe kola kya kusituka ogenda kulaba tabu zino foreign policy zibwatukidde mu Uganda otegere ekintu ekyo olutalo lwabadde lw'amaanyi so muna Uganda tugenda mu protest vote okategedde akantu ako tugenda mu protest vote kati ndowooza kyayi kyenkusomesa toddamu kutya Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje then Andrew Mwenda nkwe ku answer lwaki abantu abayingira nnyo mu bintu ebyo because you are stupid muli basiru mufuze Uganda emyaka ana just abasajja abakoze mwaka gumu weguti Kyagulanyi emyaka ena gyaba challenges mu mwaka gumu we basaliddeko obuyambi you are crawling sente zonna muzimalidde mukola buyekera yensonga lwaki abatandikidde Kongo nga bakimanyi nti banene akasuwa kabwa akaamaanyi kali Kongo kagenda Rwanda ne bamusala kakati tuli mu Uganda nga bweri nabagamba tugenda kwambalagana obusajja buno nga buli yala Uganda eringanga weri tugenda kufaafagana ne Museveni nga Museveni wali Museveni na majege takyalina support yonna okuva bweru wa Uganda teriwo yakomye Rwanda bamumaliriza Somalia South Sudan Congo bamugobyeyo kakati tugenda kwambalagana ne Museveni nga Museveni okategedde akantu ako yes eno struggle ya kutunyumira ambye eno struggle ya kutunyumira nge yali ayine mundu tufaafagana naye nga just kiyenje buyenje yes kakati muna Uganda okyatyaki okitegeera okyatyaki Museveni talina kyali bamunafuiza ojja kwebuuza ensi eyina ebyobugagga eyina gold eyina ki lwaki essaawa eno terina ssente byonna bifreezing nakugamba bano balina amaanyi okukola kyonna bakisobola kakati alowooza kusolooza bakadama ogenda zijjawo ani agenda tugenda zikuwa then yagambye ekyokukwata abaana nti abayekera obubinja bwabayekera buli mu ghetto yes tewali buzibu obubinja bwabayekera buli mu ghetto bakwate omwana wa ghetto totya mbabatwale makomera ate kirungi bagenda kusiba bana ba ghetto mumanyi okumenya amakufuru olunaku lulinga lutuusa olw'okusituka tugenda kumenya amakomera ga Museveni mugendeeyo mukole mobilization muzimbe eggaali buli wakuteeka zimbawo ggaali buli wakuteeka zimbawo eggaali tugenda kumufuukira ekizibu n'amakomera ge gennyini gagenda kufuuka ekizibu okitegeera gagenda mufuukira ekizibu tuli milioni 10 ez'abanna Uganda eza National Unity Platform zenjogerako oyo fala talina amakomera gasiba mitwalo 3 era milioni 3 tazirina ne wana basibyeko milioni 3 milioni 7 zigenda mufuukira ekizibu Museveni amaje gayina oba abasirikale balina Museveni ayina abasirikale emitwalo 13 kitegeeza National Unity Platform abalonzi berina bokka bamala okuchallenginga Museveni ono mushegera emitwalo 13 akati milioni 3 wanaziteeka mu makomera tusigala milioni 7 milioni 7 ekunaavako milioni 2 bano tebinkwatako bano bakadde nga tebasobola kudduka okay abo nabo tubajjeko milioni 2 tusigala milioni 5 milioni 5 njagala ozidivide by 130,000 soldiers buli omusirikale omu agenda containing abantu bameka kitegeeza nti omusirikale omu agenda kubeera n'emitwalo nga 2 egy'abantu okitegeera balina okufaafagana nayo omusirikale omu agenda kubeera n'emitwalo ng'emeka omusirikale ogu kakati njagala tugenda kwambalagana ne Museveni ono kakati muna Uganda ombuulire Museveni agenda kutuyitawa njagala mumbuulire waliyo mundu eyina amasasi omutwalo gumu jeri tanke ezo tezigenda kujja ku street United Nations yeyina okuactivatinga kitegeeza tugenda kufaafagana n'abasirikale bano kimafia yes nabagambye eno stage wetuli weziraundingira kigwa leero oba nedda it is now or never muna Uganda wetegeke tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kagoberya tugenda kalanja wosituka ekyali Libya wekigenda okukola wabakkiriza tumukuba akalulu aveeko yes tewali buzibu
nesuubira ebintu bibiri, either deportation ey'aba diplomats oba dialogue.